Oli ku BBS Terefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda etakuza omwezi ziri abiri tuli mu mwezi gwa mwenda mwaka 2023 olunaku olunaku lwakusatu era nga eddakiika zigenderedde kale ssaawa ziri 3 n'eddakiika 3 era nga butereevu ogenda mu programu zikuka n'ensonga yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate nkwaniriza mu ngeri ey'enjawulo naye mu ngeri ate ey'ennaku tufunye amawulire amakyaga leero nga mukadde waffe Hubert Kibuuka onono nga y'omu ku directors aba CBS FM ate era nga yenanyini company eya Prom Consultancy avudde mu bulamu bw'ensi eno abalabye ku posti ya mukadde waffe Katikkiro yamupostinzeko n'olunaku olw'eggulo ng'agenza avuddeyo okumukyalirako okumulabako obulwadde naye ate obudde bugenza okukya olunaku olwaleero nga mukadde waffe Hubert Kibuuka avudde mu bulamu bw'ensi eno mawulire ga nnaku olw'ensonga nti era wiiki ntono nnyo emabega ate era CBS FM badde akafiirwa omu ku ba directors abamu ku batandikirawo ddala mukadde waffe Mustafa Mutyaba ow'ekitiibwa nga naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno era yaziikibwa gye buvuddeko awo naye kati ate amawulire amalala agatali malungi ge g'okufiirwa kwa mukadde waffe oba okufa kwa mukadde waffe Hubert Kibuuka abadde director mu CBS FM ate era mu ngeri y'emu ne bannaffe abamanyi Prom Consult company eyo eri technical nnyo naddala mu nsonga za construction ebadde ekola emirimu egy'amaanyi ennyo ate mu bulambulukufu y'omu ku bannayuganda abayinza okugamba nti bayinginiya ababadde nga bali ku mutindo ogwa waggulu ate nga bakoze bingi okusobola okutambuza obwakabaka buno ate mu ngeri y'emu n'okulaba nti bazimba eggwanga kitalo nnyo avudde mu bulamu bw'ensi eno nawulirako muligadde ssaawa ndoza nga 7 ogw'ekiro embeera eyo neebaawo kitalo nnyo ddala twakumye bubi ayi Ssaabasajja nga nvudde mawulire g'ennaku njaga butereevu nkutwalire ate mu bwe wazibidde nkutuusako ensonga nga bwe zigenda mu mawanga ate ebweru w'eggwanga olukiiko lwa UN General Assembly bwe lwatudde abamu ku baagenzeeyo era kwe kuli omusajja ono omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine eyaweereddwa omukisa okwogerako eri UN General Assembly n'addamu era okwogera n'ayoyesa ekitone ekyokwogera abantu bano ne bategeeza naga nti bassebo ne bannyabo nzize olunaku olwaleero si mu nsonga gye mutamanyi ensonga gye mutegeereddeko ddala y'ensonga y'eggwanga erya Russia ekoze ebikolobero bingi eri eggwanga lyange erya Ukraine naye ekyamazima kiri nti tetusobola kugenda awo ne tusirika busirisi ne tutandika n'okubeesiga mu ngeri endala zonna teri ngeri yonna gy'oyinza kwesiga mu Russia ebintu byekoze bibi nnyo eri eggwanga lyaffe erya Ukraine n'agamba nti Russia tekomye bukomi kutuntuza Ukraine naye ekintu kyakyegenza maaso n'okukola nti buli nsonga yonna egitaddemu ensonga y'ebyokulwana kebeere emmere kegabeere masanyalaze mujjukire bwe yakuba ddaamu n'agamba nti emmere eva mu ggwanga erya Ukraine yalitambudde negenda mu mawanga amalala oba oli awo neeva mu ggwanga erya mu Russia eyalibadde egenda mu mawanga amalala mu Africa ne walala omusajja ono takkiriza mbeera eyo okubeerawo kitegeeza nti buli kimu akitaddemu ensonga ez'ebyokulwanyisa n'abagamba njagala mwegendereze nnyo omusajja ono alina amaanyi aga nukiriya singa tugaana okumukomya kati agenda kusumulula bw'anaasumula tugenda kubonaabona mwandibadde muwuliriza n'agamba nti mpulidde mwogera ku nsonga za climate change ekyamazima climate change oba erindeko soke tumale okupushinga lakyendeddeyo emabega ate oluvannyuma tugende ku nsonga eno ya climate change singa tugaana olutalo olugenda okusaanyaawo ensi tulwolekedde singa mugaana okufaayo ku ssaawa ya leero okulaba nga tukomya omusajja ono Omurasha era n'ategeeza n'agamba nti bassebo ne bannyabo njagala mumpulirize bulungi nga mmaliriza eggwanga erya Ukraine tufubanga bwe tusobola okulaba nti omusajja tumulemesa naye singa bigaana ekyamazima kiri nti nammwe mugenda kukakifuba nga mukizza munda sina kyekyokka ffe tusazeewo nti olugendo lw'okulaba nti singa tuwangula kati teri baamu addamu kutulumba tulukutte n'amaanyi nga twagala naffe okwegatta ku NATO mu nteekateeka eyo bw'atyo omusajja mukulu Zelensky bw'annyonnyodde ng'ali eri mu UN Assembly nga bategeeza mufeeyo nnyo kubanga omusajja ono si wa kwesigika n'engeri endala yonna manyi mwagala okutesa naye mwagala okumukakanya okumuwooyawooya naye mbasaba temugenda mu maaso n'okumukkiririzaamu byebyo ebigambo omusajja mukulu byayogedde ng'ali butereevu wali mu ggwanga ngali mu New York nga boogera mu UN General Assembly ate ebyo byawedde ebyabadde mu UN General Assembly mu ggwanga erya Libya embeera si nnungi eggwanga erya Libya bamaze wiiki nga 3 nga bagenda mu maaso n'okutabanguka amataba nga gabayisiza bubi nnyo